naye tumwerekedde mu kitiibwa. Emitima gyaffe giri wamu nti Ssegirinnya tukoze kyeyatulaamira. Yakitulaamira emirundi mingi n'akitulaamira ku kamera. Kibadde kyanaku nnyo naye era kyongedde obbalaga bannange okumala ebbanga ddene ffe be bayita abayaayi naye mulabye abayaayi abatuufu. Okumala ebbanga ddene babadde bagamba ffe tetumanyi bwakabaka bwaffe. Ne mulabye abasajja abagamba nti baganda nga bakola amawano nga bakuma olumbe olw'enjawulo ne balemesa n'abaana okujja okungubagira kitaabwe kubanga basasuddwa ssente. Parliament yafulumiza ssente nali MP so mmanyi nti waliwo omutemwa okubeerawo nga MP afudde okumwerekera. Ekyo tekiba kyakuyamba. Naye bambi maama wa Ssegirinnya ne baganda be baba amtwistinze oba ne babatiisatiisa. Tufunye information wali okuva ku baganda ba Ssegirinnya nti Anita Amongo ng'akozesa muganda waffe yali deputy waffe bataddewo miliyoni 5 ne bagamba maama wa Ssegirinnya singa toleeta mulambo wano zino ssente togenda zifuna. Ne balimbalimba abamu ku baganda ba Ssegirinnya naye tuli basanyufu ti baganda ba Ssegirinnya naddala abo ab'enkizo be yabadde alinda nabo tebamuliddemu lukwe ne bakola Ssegirinnya kyeyabadde ayagala. So tuli basanyufu nnyo ti wakati mu kutiisatiisa abantu, wakati mu kuleeta amagye ne geebulungulula, gavumenti eno ng'ekozesa abo abatwerimbikamu ababeerimbikamu opposition eyagadde okudiffusinga okunafuya okuziika kwa Ssegirinnya. Naye tebasobodde kikola kubanga omwoyo gwa Ssegirinnya gwa maanyi okusinga bwe badde balowooza. Ate nammwe omukwano gwe mulina ku Ssegirinnya mulaze nti gwa maanyi okusinga bwe babadde balowooza. Bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala. Baganda bammwe buli ali mu struggle nsaba mulabe nga Ssegirinnya. Mumwagalanga nga bwe mwagadde Ssegirinnya, nange munjagalanga nga bwe mwagadde Ssegirinnya. Buli omu nsaba tukitwale nti buli omu adeservinga okwagalibwa bw'atyo. Tutambulira mu kufa ffenna, tutambulira mu makomera ffenna, tutambulira mu kutiisibwatiisibwa ffenna. So bwe tufuna chance munaffe okumulaga nti tumwagala nti wankizo wa mugaso gye tuli tukikole. Mwebale nnyo munkoze bulungi nnyo. Kakasa ne Ssegirinnya asanyuse. Amina. Yes, all right. Mbalamusizaako nnyo mikwano gyange era gye musinza okuba nga mutuwuliriza mukola kyamaanyi nnyo. Yes, omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma twavudde ku lumbe abadde kajje ayogereko ko n'abantu ba briefing obalaga ki ekyagenze mu maaso mu lumbe. Era ndowooza ebigambo mubiwulidde bulungi. Agenze mu maaso n'okutangaaza ennono ebyobuwangwa n'ennono. Abeefuula nti nno bo batambulira kunono ebyobuwangwa nga n'ebitiibwa babinoonya eno Buganda mwalabye vulugu n'amawano ge bayita amawemukirano Mpuuga ge yakoze. Kubanga mu Buganda tekikkirizibwa kukuba nnyimbe bbiri mu luggya lumu, kubanga n'olugero lugamba endege tezisobola kuyoogaanira mu mazzi. Kikitegeeza nti omukulu tasobola kukulira mpya bbiri. Endege bwe ziba nga ziyoogaanira ku lukalu ate bwe zigenda mu mazzi tezisobola kuyoogaaniramu kubanga eri si matwale gaazo sorry. Kati so omukulu takulira mpya bbiri. Naye walabye amawano n'amawemukirano Mpuuga ge yakoze eyeefuula nti nno omusajja wa Kabaka wa Buganda nnyo, ebyobuwangwa n'ennono abissaamu nnyo ekitiibwa, okumwotya ennyimba ebbiri n'ekyo n'okiteeka ku bbali n'oyagala ojja obba omulambo okuva eri ewaka, ekyo n'okizza ku bbali n'okwata abaana mu mateeka g'ennono balina sigala wali mulambo omubiri gwa kitaabwe we gulina okubeera esadi gye balina okubeerako. Naye Mpuuga yabakutte n'abaddusaawo oluvannyuma lw'okufujirira maama waabwe omusimbi okusobola abaana batundayo. Bwe batebadde bakoze ne ku mubiri gw'omugenzi wakuba tekyasobosebwa foot soldiers balwanye bwezingirire ne basobola okuba nga balwanyisa embeera eno ne batagiganya kubaawo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Naye nga kino kye baakoze kibi nnyo mu buwangwa era tekikkirizika. Era Mpuuma twasigadde tukunyeenyeza mutwe ku bikolwa biwalaze eby'effujjo. Si buli ffujjo nti nno oli alina okukwata ejjinja n'akasiko oba ne yeekalakaasa. Waliwo effujjo ery'ebikolwa. Mpuuga yayolesezza effujjo ery'ekitumbaavu.
Mwebale kuba bawuliriza balungi nnyo gwagala otweyungako nkutegeeza oli ku Yugi Updates TV wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu ojja kuba otweyungako ddala bulungi nnyo.